Ali ku Grosh TV embeera bweti bweringa bwe nakugambye emabegaawo nti mu ddakiika eziddako abantu bajja kuba babafulumya. So abantu bafulumiza munda saa zino bagenda kubanga bakebera. Bagenda kubanga bakebera abayingira. So oba olina okulagayo kagundiko n'obanga osobola okuyingira. So embeera hasipana bwetyo bweri era nga wano cricket oval kajjamu kakwatiridde akatinitini era nga bw'olaba nga bwengezaako okutuusaako embeera nga bw'ogiraba. Kajjamu ko kakwatiridde embeera bwetyo bweri. Nakugambye nti abantu bajja kuba babafulumya okuba nti babakebera nga basobole okuba nga balagayo tiketi zaabwe oba passes zaabwe. So kati kyekiri mugenda mu maaso essaawa zino era nga bwenjogera kati kajjamu kakwatiridde akatinitini gwe wenatanaba kujja embeera bwetyo bweri cricket oval era nga tuyingirira kyebiri etaano n'okudda waggulu. So embeera bwetyo bweri era nga abantu ab'enjawulo baabano bakonkomadde ku makubo basobola okuba nga ne Isma Alexis wuno omulaba mulengera uyo Isma uyo Kasuku ne tiimu ye n'omukyala Bigi ye nnyini asponsorinze ekivulu. So wuno embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri. So embeera bwetyo bweri.
Kesa Mukesa Empologoma tere mudo Gwanga mujje Gwanga mwesumbe Lero Malayira mujje Pull up one more time brother Abali wano njagala tuyite abantu Musanyusa mugamba agira